furusi kuba kwawukana n'okukwe nayo kwe kulina okubeera waggulu w'okwaffe. Twebaza baganda baffe abaatukyazizza. Ekituufu ekigambo kuyiga busiraamu n'okwejjukanya teeka mu mateeka ag'obusiraamu. Allah nti atugambye nti wadhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin. Weekuumire kujjukiza banno kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza. Ate watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bisabr. Omukkiriza eri mukkiriza munne alina okumubuulira amazima, tamufera. Wakati mu mazima n'amulaamira okuba omugumiikiriza kuba amazima si kyekintu ekyangu, kyetaaga bugumiikiriza. Naye ddala omuntu eyatindizze n'ava e Kampala mu Uganda n'alinnya ennyonyi n'agwa e South Africa, ekituufu n'ajja wano n'ababuulira ebyobulimba, wallahi ku lunaku lw'enkomerero mugenda mugamba mutya? Allah atuleese gye muli ng'ajja kubabuuza bye tubasomesezza, ate naffe atubuuze ku bye tusomesezza. Ekituufu Allah jalla jalaaluhu atutonze n'atuleeta wano ku nsi, naye ng'ayagala tumutegeere, ayagala tube abawulize ku ebyo by'atulagira okukola, ayagala tube abawulize tuleke by'atayagala kukola. Gwe mulamwa gwokka ogwatutonza. Bwe tugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Saakola amajinni n'abantu kubeera nti nyina kye mbaagalamu ekinene. Ekinene kyatwagalamu kumulaga buwulize, liya'budun, kumulaga buwulize. Kukyayagala tukole tukikole nga bw'akyagala, ate n'atuwa olukusa tukole okusinziira ku busobozi bwaffe. Fattakullaha mastata'tum. Etteeka nsobola odditeekawo, naye ng'obusobozi bw'okuli obutono kya Allah kusinziira ku busobozi bwo. Kyatayagala tukireke, kyayagala tukikole. Ekituufu talina kyafuna mu bye tukola, wabula ffe abafuna mu byatulagira okukola. Yagamba nti wakul i'malu, abantu mubagambe kukola bakole. Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Abakkiriza n'omubaka wa Allah ne Allah mwene bali redde okutunula mu nkola y'emirimu gyammwe. Ayo yantiisa. Oluusi nkubamu akafaananyi, naawe wandika ku bye, kubanga Allah omulembe gw'ebifaananyi yagutulekera. Nsaba Allah ku kiyama baleke kutubala mu mbala ng'eno bwe tutudde wano baseeka. Nga Seeka Mafu wano mu maaso ge waliwo amubala, Seeka Mafu ye malayika abala, Mafu ayimiridde wano. Nange waliwo ambala atudde wano, nze ndi wano. Ne bwe kityo nga buli omu bw'ati. Wallahi saba Allah aleke tubala bw'ati. Batubalire mu kasenge. Batubalire mu kasenge kuba bayinza okwokya nga bali kuggwe bookya ne babuuza Seeka Mafu obubuuzo nti gwe wanyanga ekiyaga ng'ate oli Seeka. Naawe kennyini gwe babala n'osooka oba ku kiki ekibuuzo n'osooka otuwulira ne bakugamba nti gwe kuba ku bibyo nja ono ampitiriddeko. Allah atubale nga buli omu ali mu kasenge ke. Abantu bagenda okwogera agagambo mu maaso ga Allah bakujje ne ku mulamwa gwe babala, kati nga Seeka Bosa Allah gwatunyumiriza eyatta abaana ba munne ng'amaze obbambaza bameka? Bana. Mukazi ddala nga mukazi gwe babala, naawe Safina ng'oli wano bakubala nga batandise okulaga omukyalo ono mulambo ku mulambo, naguno gugwo ti gyonna gyange. Oyinza okuva ku bibakubuuza ebibyo n'otandika kwewuunya Safina ono. Ne bakuzzabuza nti tunula eno nza kubala kuba ku byoli.
saba Allah batubale mukasirise kuba wallahi tulina amazambi amanene tulaba katifu abali eno nga tubeyagalirako naye Allah n'amala ajjawo kakkate teryadda lwolaba gange ofuluma bufumi n'okwata engatto zo nga n'essalaamu bwe bikuba togiddamu Allah alyokanga n'atubikka subhanallah abantu nga tusirikidde ebyaffe naye yagamba yauma tubla sarair Allah lwagenda okubikkula kakkate bakwanike mu lujjudde lw'ensi yonna fama lahu min quwa ekituufu amaanyi galibula wala nasir ngate n'omutaasa kalali taliiwa kujja mu nvuba seeka mafuya atajja kunyiika ddala mutuufu olira bukootya nga gwe wanyaga embizzi ya mulirwanaawo ate nga walinga eddaba ninga weekalakaata omusajja oli awuliriza Adamu aliga nti awa navuga nga omusajja nga mwetisibwa mbizzi z'abajja aseeka nedda kubanga atugambye abakkiriza bajja kulaba ku mirimu gyaffe ne Allah mwena agirabe n'omubaka we mwe mukole naye wallahi alazim bwe mukola bigasa mmwe Allah talina kyafuna oluusi bambi tugenda ne tubatulugunya naddala abantu b'e South Africa ne tubateeka ku lukuunya muli balogo muli balaguzi mujjamu embuto naye nga ddala mu butuufu neeka bwe wali okola nga kuno kwongereza ku lukulu manyi olukulu bw'olwongerezaako n'olwo n'alaaloole ddala mu butuufu abantu abajja e South Africa abasinga obungi baali tebatuulangako mu maaso g'abaseeka era nga ne bwemubuuza nti wamma ggwe seeka we yaani kyajja ne kitugattira eno tetulina obujulizi ku baana bagenda ku byeyo n'akubulira nti seeka najja okukola ssente naye kyensinza okufunayo okusoma ddiini sisomanga ku ddiini mu bulamu bwange bwonna bukyambaawo naye ennaku y'ekyeyo batutegeeredde ku byeyo abeera ali awo stress ne zimukuba talina gwayogera naye ali mu kiyumba ne bamuteerako omusomo n'abeera okwo n'asoma gye kikwatira n'agaaseeko nnyambye era ddala mu butuufu ng'omuyambye taata we teyamusomesa ddiini maama we teyamusomesa ddiini ku kyalo tekuli ddiini mu kika temuli ddiini kale bambi okujja kwammwe eno ku kyeyo wallahi billahi tallahi musiramukiddeyo olusiramuka lwennyini era ndowooza obujulizi bweraga bwokka ng'oggyeko bano baseeka abakukunavuba amafu kati faani yali tutegedde binaseeka bafuluva olulimi alogera wa kibuga bategeeragana mulabagana naye ogamba omuntu nti va ku bulaguzi nga n'okusaala tasaala olugendo luyinza okuba olunene nga n'ebeesola terimukwatako talina mu busiraamu kimukwatako oyo akyalina social distance ekyalimeneko naye gwasaala ate yadde njagala kukubira baganda bange ne bannyinaze obulamu bwammwe bubukuumire nnyo ku ddiini eno muli ku mawanga muwulirize nnyo basheekha ab'enjawulo sijja kugamba nti seeka gundi oba gundi oba oyinza okuga nti wuliriza seeka nkata ng'ate bwe naayogera nja kukufaananira jjajjawe yafa ebyo bifiiraawo olw'okufaanana omufu choice yo gwe weerondere seeka abavubuka we bali abato abanyirira ng'osobola okwagala omuntu olwa appearance ye olaba abantu batulonda onagaa naye n'oyo akaddeyo ennyo twagala ku buvubuka nga ye ayagala buvubuka kasala enviiri zikwataganyayo n'agalumi ayambala bulungi so londa seeka mu bulamu bwo nga ddala mu butuufu tozira lunaku nga tosomye ku ddiini yo omutima gujja kkakanyala ewaffe tuli bali b'amatooke
naye ddala mbutuufu ettooke wano nga likyayokya olisuna n'olikola nga bw'oyagala ku ddyo ne ku kkono n'olikoza mu ngeriyo naye bwe lisulawo balisaza kambe baliyita eki baliyita ggolu naye wallahi alazimu obulamu bwaffe bulinga ttooke simanyi oba mulimu abaganda abamanyi okukoza ettooke ffe eri ewaffe bwe tuba tukoze ettooke bw'omala okulisuna bwoti n'olizza mu binyoobwa esayidi n'esayidi osobole odditwala nga lyonna libunye ebinyoobwa naye bwe limala okubuna ebinyoobwa okoona kuliddako eryogenda okuzzaako n'olikoonako bwoti ekigwoddako n'okoonawo n'oliwa entiisa mu buli ngeri yonna nga lyerigoberera oba lyagala oba teryagala nemala ku mawuti bwekyo nno bwefaanana nejjeeba kunyuulamu ennyozi n'ereka nga erina gwekuwonyoeke nti wano waka tujja kudda naye yeggwe gwe tunona tebalika nga bakuteddeko kasitaamu oyinza obutakalaba naye bo bali abakebera bo baba bakalaba kyono yaddako twebereremu nga tetunagenda eri Allah musatu kyagwina ogwerongoosa oba ogwendibaga choice yo naye Allah talina kyafuna mu mirimu gyaffe abadan wabula mmwe kennyini kyokola ki kyofunamu yagamba mu hadisi al-Qudusi ya ibadi baddu bange law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum singa abatusooka okubaawo n'abalisembayo nga ffenna hadisi eyo mpanvu naye waliwo akantu kenjagalamu nti singa abatusooka okubaawo ng'obakuŋŋaanyiza n'abalisembayo teekako abaliwo kati ne babeera nga bonna bakuŋŋaanye mu kisaawe kimu nga balina ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mwenna nga mulina okutya Allah okw'omuntu abasinga okutya Allah mu nsi yonna nga mwenna mumufaanana mu masiri ezimu la yazidu dhalika fi mulki shay'a mwenna nga mulina imaani ng'eya nabbi wallahi ku bufuzi bwange tekuliko keeyongerako singa tubeera ffenna bakkiriza nga tewali mujeemu mu nsi n'omu obukkiriza bwaffe buliko obwannabbi mu bannabbi ba Allah talina kyeyeeyongerako mu ngeri y'emu singa mwenna mubeera ku imaani oba ku bwonoonefu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum nga mwenna muli boonoonyi nga Firaawo ma nakasa dhalika min mulki shay'an mu bufuzi bwange sirina kakendeerako kakati ofuniramu bye tukola innama hiya a'malukum bye mukola mmwe mukifunamu wahsiha lakum ngenda bibabalako kubanga yatukakasa mu Qur'ani wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar akanene n'ekitono byonna biri wansi wa musittale wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur buli kyonna kyokola kiri mu fayiro yo era omuntu enkyajja kwewuunya nga tuli ku kiyama maali hadha alkitab Allah kitabu kyannaba kikino la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ekinene n'ekitono byonna wabiwandiika Allah agamba wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada buli kyonna kye wakola ku nsojja kiraba mu maaso go nga Allah buli w'obikkula ky'olaba subhanallah dawe olunaku lwaleero bw'oli wano nga mu kitabo ekyo byonna by'okoledde wano ogenda kubikkula obirabe teriiyo mu nsi kate k'ogenda kwegomba nti singa kaali kafaanana bwe kati emyaka gyonna nga k'otudde wano olyegomba nti singa buli mu nsi yonna kano ke kadde ke wabeerangamu bwoti nga bw'obeera kagenda kusinga n'embaga yo lwe wawasa kubanga wano olaze nti ozze oyagala kuyiga Allah agamba ki Allah jalla jalaalu ayagala tumutongoze talina kyafunamu
wamu n'ekyo ate ayagala mu byatuwadde ye kennyini ate mwe tuba tukola ebinaatugasa mu bibye. Mu bibye mwe tukola ebyaffe ate n'atuwa ebibye. Subhanallah, laba ekisa kya Allah. Yagamba wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhirah. Buli kyonna Allah kyakuwadde sooka omenyeko akeeri. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Wadde nga ne ku nsi olinako kasheya. Ku nsi olinako kasheya tokeerabira. Ku nsi bakugamba kwerabira naye eri gy'oba oteeka ekitundu ekikola ki? Allah buli kyakuwadde fima ataaka Allah tolina wano gwe kyosobola kwewa. Ne Allah kyakuwadde nga ye ng'omuddu we ate kyakugamba nti mu ekyo kyenkuwadde ate mwenjagala okolemu ekyeno. Ebiseera ebisinga obunzitera okugamba baganda bange nti jja ssente zo mu ssente zo. Kikitegeeza nti ssente zo zino lye bakuwadde jjamu ssente zo z'ogenda okusanga eri. Mu ssente zo zino jjamu ssente zo ezeeri. Ez'amafu ezaseeka kiti ezo zize. Yakubuulira amakubo mw'oteeka okuwa ssente zo. Ezijja okuba ez'eri akawunti eri. Allah jalla jalaalu yatwagala. Ejjana tugiguza bibye. Mu bibye byakuwadde bw'oba otoola ate ofunemu ekikye. Mu bibye mw'ogenda okufuna ekikyo. Obulamu bwakuwadde temako wadde olina omugabo gwo wano ku nsi naye ate Allah kyakuwadde mu bulamu, kyakuwadde mu nsimbi, kyakuwadde mu irimu, kyakuwadde buli kyonna. Allah kitulina kikye. Titulinawo kyaffe wano. Ekikakasa ekira bwe tuba tetwajja na kintu ne magenda bwe tutyo. Allah jalla jalaalu tayagala tumusinze nga tumugattako. Njagala tusome hadisi eno nga temanyiddwa bulungi buli muwalimu. Yagamba inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfa. Yatukakasa nti buli atudde wano na bonna abayitako wano abaali bayiseewo n'abanaayitawo yatubuulira entonda yaffe. Inna ahadakum buli ali wano atudde n'alibaawo n'eyaliwo n'ejjajjaawo n'ejjajja ne bazzukulu bo yujma'u khalquhu fi batni ummihi nutfa 40 yawma nutfa. Allah atambula naawe mpola mpola alina kyayagala okukutegeeza. Akubuulira nti omukubi w'amataffaali agakubira mu kifo bakiyita batya? Ekirombe. Si bwe kiri? Oyo akubira mu kirombe. Naye Allah ayagala okukubuulira nti omuntu ono alinga ettaffaali. Ekirombe kye mwe mukubira, mwe muweesereza abeera fi batni ummihi. Ekkolero mwe mukolera baluyita lubuto lwa nnyina. Ffenna twayitako mu lubuto lwa maama. Naye first stage agamba tunuulira omuntu ono. Gwe wennyini sooka wetunuulire. Nga tonnafuuka ky'oli kati akubuulira kye wali. 40 yawma nutfa. Ennaku 40 wali mazzi. Amshaaji ag'ekisajja n'ekikyala nenga kuŋŋaanya mu nnabaana mu factory. Omukubi w'amataffaali omutuufu akugamba nti ettaka lino nalisambira mu nkuba n'endibika emyezi eki nga yagala okutegeeza obulungi bw'ettaffaali lye. Bwe namala n'endikuba naye ndyanikira emisana egi akubuulira bwe litambula. Bwe nzijjako ne nzisimba. Bwe mala ozisimba ne ndyoka nziteeka ku musingi. Bwe mala oziteeka ku musingi ne nziteeka ku ttanuulu zimalako emyezi bwegiti. Ne Allah akutegeeza nti omuntu bwemba mmutonda gaba mazzi ga kisajja na kikazi ennaku 40 nga mazzi.
subhanallah laba gyatujje amazzi g'ekisajja naki n'ekikyala ennaku aga akwakubuulidde mu foomu y'amazzi omalamu ennaku 4 awo bamaama ndowooza bo bakimanyi bulungi kuba be batwetikka okuba yalabagana naawe nga tonnajja eno Durban ennaku 4 gwe tandika kubala bubazi tinavaayo ddiika 8 nti kati gakyali mazzi ana agaddako n'obeera alaka amazzi gamakiwalinga ne gava mu foomu y'amazzi ne gagenda mu foomu y'omusaayi ekisaayi ekyekutte ku nnabaana ng'akadongo ne kirengejjera ku kisenge kya nnabaana ennaku aga ekyo si kyekinaana ojja oyita mu kinaana wuyo kaakati n'agamba ana bwe gaggwaako ate eyo siteegi n'ogivaako n'ogenda mu siteegi eyitibwa al-mudghatan ekinyama tunuulira bw'ogenza osembula ow'amalala gwe bagamba nti waalikoze kino nti nze igwe akugamba ono akutambuza yayogera ennaku 4 amazzi ga maama ne taata fakitoli eriruddawa n'abaana ennaku 4 musaayi ennaku 4 kinyama ennaku 120 gy'emyezi 4 kasita emyezi 4 giggwaako Allah subhanahu wa ta'ala awuliriza awo wonna ozza otambula naani na Allah yatubuulya yakutambuza nga tewali kitonde kyonna kyayingidde mu layifu yo yava akugaa njagala osinze nze nzekka nze atambula naawe bwogu annaku 4 nze akimanyi teri akimanyi mu bitonde byonna teri akimanyi gyogenda kuba kyo mazzi musaayi kinyama olunaku olw'12 gy'emyezi 4 yurusalu ilaihi malak Allah n'asindika malayika agenda okuvunaanyizibwa ku nsonga zo fayumar n'abaako byalagirwa okukola ku kinyama ekyo nga bamugambye ajje ku kinyama ekyo ekiringa baluuni fayanfuku fiihi arruh awo fayanfuku fiihi arruh akifuwemu omuki era ffe tugenda okulaba nga maama agenda akalinnyako mwana wattu tugenda okulaba nga maama takyategeerekeka anti olubuto lugendese omwoyo ne bagufuwamu bwe bamala okufuwamu omwoyo okumanya Allah tasaagirwako malayika tasobola kubaako kyakuwandiikako nga tebamulagidde bamulagidde kufuwamu muki kaakati bw'amala okufuwamu omwoyo n'abuuza amukhallaqatun am ghayri mukhallaqatin kino ekintu omwoyo ngumaze agenda kuba muntu ku nsi alinako ekifo kapoloti oba taabe na kifo alinda ansa min Allah kuva eri Allah subhanallah Allah wali mutidde okubaawo okwo discussion question and answers malayika abuuza Allah tebakola bamalayika kye batabalagidde oyafaaluuna ma yu'maruun teyinza kwetumiikiriza kukuwandiikako kye batamugambye emyaka gyo bwe giggwako ndi giweddeko la yastaakhiruuna saa'atan wala yastakdimuun tebakutwala nga tubudde tebunnatuuka tikisoboka ate tebakeerewa nga butuuse bajjira mu budde subhanallah ne bagamba nti ekyo tukitegedde emyaka 8 rizquhu ebyaliziki bye biyimiridde bitya 8 kati ninda kuwulira riziki yakutoba mapambano yakunona South Africa oba ye Uganda bagamba nti ayina Uganda ne South Uganda buzibu South yadde ate waliwo ne South buzibu Uganda yadde omulaba atema addaka tutambulira ku pulaani omuzimbi omutuufu aba ne pulaani programu yaffe eri ku pulaani rabbani
omusomesa omutuufu aba ne kibayita lesson plan n'omuzimbi omutuufu aba ne plan Allah yalina okukola plan yo ye riziki bweyimiridde nti riziki yakutoba ate ye Uganda myaka 8 ye Uganda wallahi ne bwoli akawunga ng'onywerako buugi 8 ojja kimalako nga tebakubye empiso kati kkiriza ono alina puroguramu yo pulaani y'okwotambulira buli kyofuna kyekikyo wallahi ma akhfaaka lam yakun liyusibaka ekyo kyotafunye kuno ku nsi ne bwoba okiyimiriddeko tekiba kikyo mbadde tujja wano lesanbaga manya amanya geno sebo galiko baaga tubadde tujja wano abaana ne batulaga ettaka nga liringa nsozi ne batugamba eryo ettaka lyemulaba erikoze ensozi lyeriva mu ttaka bafukumulayo bya buki basima ebyobugagga naye kuliko wawana abisima omuddugavu asima kujjako okuyola ettaka omuddugavu ayinza ogenda n'abisima ebyo ensozi ziri wali nembuuza bannange muno nga temuli bizimbe biwanvu nti tekikkirizibwa kuzimba muno bizimbe biwanvu nti wansi wonna binnya byereere emmotoka ziyita eyo gaali z'omukka ziri eyo waliyo biki ekibuga kiri mumikwesese konze ya rabbi bwe bali botola ennyanja wano mulisigalawo saagala mugende naye Allah jalla riziki ne bw'ogiyimirirako nga siiyo nyini yajja kujja ani yali amanyi nti obudde bwe buti tulinywa soda nga weeno amazzi agaffe twagaleseyo Uganda amafumbe simanyi no babafumba amazzi singa nabakuba ku muzzi mafumbe tuffe tunywa bunywi yalaali naye laba Allah bwatuleese bannayuganda ffenna nga riziki yaffe olwaleero yagiteeka wano wane gye baalimye omukyere tetumanyiyo kati n'alyoka abuuza ashaqiyun am sa'id anaaba wa mirembe oba wa mirerembe ogenda tukitegedde ne riziki tukitegedde anaabaamu emirembe oba mirerembe nti mirerembe nebalyoka bamutuzaalya n'owulira enduulu ku kyalo ate ne babba tebamukwata ate ne bamukwata bamukwano gwa poliisi oganda alisajja alusami riziki ye yeyo wa mirerembe kukubya abantu nduulu era nze netunuulira omulu akatiseeka bano batuganye tebaagala twegatte abo babawandiikako mirerembe mwe bebawandiikako emirembe mutambule mubaleke Allah bw'atyo bwe yawandiika ebintu biri ebi aljanna wannar mu nsi mulimu abantu abokyanga omuliro mulimu ababweweevu ng'ejjana nga tomulabangako naye olumulaba noga auzu billahi mina shaitani rajim kiki musajja tomulabangako naye waddaali omutima tegukanyiza naye mulimu gwolabako noga musajja ninga gwe nali ndabyeko oli mutabani wa gundi twasoma negundi naye omunfaananike n'owulira nga olina kyowulira oba kyali kikutuuseeko bameka be bawa abakazi n'agamba mukazi mulabanyina naye maama wala ekituufu sirabangako mu myaka gyempangadde mukazi agaana musajja temulabangako oyinza okuba wali omulabyeko omuwala gayagala okufumbirwa buli kwoletaako atugende oba baakula batya omusanga yafumbirwa juba naye nga bamuzaala mijaana agenda eddawo waisendoza emyaka ng'esatu waliwo omusajja bamuyita Mansuuru akantu ako baakazannyanga nnyo muwala wa Mansuuru yaleeta omusajja nga talina na mumwa nga gazze natya abakazi temusaaga ono sipiika yali ayogera ku mukolo n'agamba Mansuuru yawola muwala we ekinanka kyaleese omuko bamuyina kinanka MC tebamubuuza omuwala gwe bwagenza okunoonya omusajja walebye oyo ntize ddadi gwe njagala ayina omumwa nti buli luuyi luli
abakazi Allah yabakola n'abatugondeza baba kubanga ffe tetwali basobodde era abalete nga bwe bali omukazi kasi takitika gwe yonna gw'olese kasaba musajja nti tetugende Allah bwampadde eduniya omusajja omu yawasa omukyala we naye ng'omukyala mukazi mulungi naye ng'omwami akutuza endiga ne babuuza omukyala wayagala ki ku mwami oyo n'agamba nti nange simanyi wabula kirabika nyina ezambi ye nakula kandigumire aba okumpa ekibonerezo kino mwenna kimulaba nyina ansasula kangumire ekibonerezo mwe abakazi abatya Allah bwe bulamu bwe tuwangalyawo kyejagadde mu hadisi nti tunuulira Allah puroguramu y'okujjako wano ne malayika yennyini teyeemalirira gikola amala kubuuza mukama we ono agenda ku nsi tumukoze tutya kibamubuulira kyakola ki malayika tagiyingiza mu puroguramu yakola muntu ate gwe bw'otuuka wanoddira amajinni ne bajjajja n'emizimu n'ogiyingiza mu puroguramu yo Allah n'omwerabira nga ne malayika baagimugobamu awandiika kye bamugamba kyenjagadde mu kyo kituddeyo eri ani eri Allah wallahi tumukakaze iyaka na'budu era teragamba bannange ne babanfu nti singa twali tutegedde bye twogera obusiraamu twali butadde naye obutamanya butweyagaza kuba tweyagalira mu kye tutamanyi iyaka na'budu singa twakitegeera nti twogera ne Allah nga tumukakasa gwe wekka gwe tujja okulaga obuwulize bwaffe wa iyaka nasta'in ensonga eyo si nnyangu tukwatireko okubeera omukkiriza nga oyolekedde Allah yekka kyetaaga tukwatirako tetumalaako nga tokiriimu kyokka omuntu yagambye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ng'ate olina gy'okuba emiki emiranga gwe saba Allah yekka lumu nabbi aba atambula ne Ibn Abbas mukubuka muto myaka 15 awo nga balina ennabbi ku kapiki kaabwe yiyita ensolo mu budde obwo n'amugamba ya gulaamu mukubuka inni uallimuka kalimaati nyina obuga bwenjagala okuyigiriza ihfazillah yahfazuk kuma Allah kuume nti amakulu nti Allah byonna byayagala okole beera mwegendereza ku byo ajja kukubeererawo ihfazillah tajiduhu tujahak weekuume Allah buli kiseera ajja kuba mu maaso go ekitegeeza ati nti buli kiseera ajja kukubeererawo kyenjagadde mu hadisi eyo wa idha sa'alta fas'alillaha bw'obanga osaba tosabanga omuntu osabanga Allah abantu tebalina kye bajja kukuwa wallahi tebalina busobozi saba Allah yajja okulagira ani agenda okukuwa keera ku makyo ogambe ai Allah teekamu omusabye byoyagala n'ekiro bw'otyo teri ayagala kumusaba ng'omupeeka okugjako Allah yekka naye omuntu akoowa Allah buli lw'omusaba ennyo ate lwasinga okwagala gwe saba Allah yekka nti ai Allah wa idha sa'alta fas'alillaha bw'obanga osabanga Allah yekka va ku bantu ate Allah olw'okuba nti rabbul alamin ebitonde byonna bibye asobola okulagira gwe kyotalowooza nti kinaakuyambanga kikigenda okumala ekizibu kyo ai Allah omwana ono antawaanya wallahi alazim Allah n'amukutaasa ng'ayita mu kintu kyonna nga tayise mu poliisi n'ayita mu piki n'emukubira n'afa nga gwe tosobola kumutta walillahi junuudu samawati wal ard Allah ayina ab'amagye mu ggulu ne mu nsi osobola busobozi kusabira bbaawo nti ekisajja kino ndikiwona ddi Allah n'akolera enteekateeka n'ovaayo naye abalala tebayinza kukukolera nteekateeka ebizibu byaffe byonna asobola okubitumalira ani Allah jalla jalaaluhu bw'oba osaba kuba yatutegeera ate buli kiri ku nsi kyonna kiki lahu muluku samawati wal ard
eggulu n'ensi byonna yafuga tumusabe ajja kutuwa oyo gw'osaba ng'omuntu munno naye talina gwe saba Allah ajja kulagira oba anaalagira jjinni oba anaalagira muntu oba anaalagira malayika gwe saba ye y'anaamanya w'anaakwata gwakuwa ajja okujja mu kizibu ate Allah subhanahu wa ta'ala tumwegendereze mu nsi muno tetuliimu ffekka mu nsi muno tulimu n'ebitonde bye tutalaba naye ng'ate byo bitulaba zoluusi ŋŋaaniŋa abaganda bange bano bamafu naye kaaba eyo etakala abantu kiro n'emisana yabeetya si kubanga ne bamutaka babeerako bamutaka benjogere bamanyi amajinni gagamba wa anna minna almuslimun muffe mu majinni tulimu abasiraamu era ne Allah n'agamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun amajinni n'abantu gakoze kukola ibada amajinni gakolera ku ddiini yani gakolera ku ddiini yani si ya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati hijja gakola yawa wali eyo mubasa kyokola banga bwe tugenda mu hijja Allah yateekawo etteeka faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fi lhajj bw'obeeranga mu hijja tukubanga empaka kukuba naye empaka tomutegedde oyinza okukuba empaka ne gwotategedde n'akola akakodyo naawe n'omutya mu hijja tetuwakana lwaki batugana okuwakana bwogenda okuwakana nabo bamanyi gye bavudde okukola hijja bayinza okuba bavudde Bangladesh ejjini lisobola okufaanana omuntu wallahi lisobola bwe Abi Hurayra bamukuumya entende e Madiina nabbi azimutirisa shaitaani nejja mu kifaananyi ky'omuntu omunaku nebbako ne batakkaanya n'akuuma ntende Abi Hurayra nga gundi gwotutere nsaba kunnyamba munnange mbadde ndi mwavu nyina ebizibu naye todda enkera lyakomawo n'omulundi ogwokusatu terikomawo naye ku gwokusatu lyagamba litya Abi Hurayra Abi Hurayra bw'obanga oyagala ndeke kusaalimbira mu mbugayo osomanga ki oba ogenda okwebaka Ayatul Kursi owulidde naye gwe okakasa Abi Hurayra yamanya nti alina jjinni mu hadiisi eyo bw'oba osomye bulungi yamanya nti alina jjinni okutuusa nabbi yamugamba owaayi mukwano gwo eggulu yaggambye atya nabbi ye yakimanya nti muntu jjinni obujulizi obukakasa nti ejjinni lifuuka ki era kyova olaba abakyala b'omujjana Allah boogerako nti lam yatumithunna insun qablahum tebeebakwangako jjinni akabonero akalaga nti abaffe beebakako akabonero akalaga nti abakyala baffe beebakwako amajjinni nosanga ekikazi kyebase kyegayudde ejjinni ne liratta abakazi baffe era omukazi mwagala naye simanyi kiki ejjinni lyamuwamba lyamusalako tamanyi kwebaka okugulwa kusuula dabani kuno okuli erimantesa abakazi mwegendere aya etulaze nti ab'omujjana balina enkizo obutafaanagana na bammwe tebakwatwangako muntu wadde ejjinni akaliko obujulizi obulaga nti amajjinni abakazi baffe kakola ki omusikazi agenda okuzaala omwana nga tategerekeka era ng'alimu akamutaka ayiika ebirusu agira ako kakojja mulimu akako n'akake omukazi beera mwegendereza nnyo ku bifo ebyo eby'ensonyi tokunamira nsi eno tojja gisobola Allah yabakola nga mulina kwebikka mwenna bwe mujja okuwona enkwagulo z'eshayatini l-insi wal jinni n'abaana baffe abakyala ababazaala abawala tokkiriza mwana muwala kwebejjuulira mu bantu amajjinni ago ga bulabe olaba omuwala mulungi naye nga tayagala kufumbirwa ejjinni lyakola ki era kyetuva tugamba nga tugeerya amaka gaffe ng'ogende wa mukyalawo Allahumma bisimillah nobanga agenda okusala ensolo nti bisimillah nti Allah jangu obeewo tetujja kusobola mukolo guno ng'otwabulidde
ate bw'omala okujja jannibina shaitaana kasitaani kano kakwata okafulumye wajannibi shaitaana ma razaktana n'omwana gwe tusuubira okuzaala omutaasa sitaani naye abavubuka temusoma dduwe mwina akajagala okupapaapapa okwo teri mukazi asoma dduwa agitulekera embu yaffe y'abasajja abo abakyala tebasoma dduwa n'ogerabira naawe newerabira so singa naye bw'asoma naawe akujjukiza ne mugira ki era oluusi ntera ogamba bavuka kubanga abantu baffe Allah yabakola nga bapapi bwe mba muli ekyeggulo nga mugisoma olumala okusoma edduwa eno eri emmere bisimillah ng'oteekako lintu bisimillah Allahumma jannibna shaytaana erina duration emala omuliro guba gukyaliko bw'onooba weerabiridde wali kale ate atilisi esasi museke ejjemba mweriri naye okupapa omukolo ogwo twaguteekamu nnyo okuguzannyiramu naye ate obusiraamu tebwaguzannyiramu kuba fakitole enkulu nnyo esaana okubaako baasikali ab'amaanyi ngaasikali namba wano Allah gadi bisimillah Allahumma ay Allah laba bw'omaze n'okusoma bisimillah ate n'omuyita jannibina shaitaana sitaani mukwata akume wajannibi shaitaana ma razaktana n'ekiri mu lubuto takirumba bannange tuyiga okusoma edduwa eyo tutaase ku baana baffe bwe tutaasoma edduwa eyo abaana baffe ensonga lwaki omulaba subhanallah omanyi oluusi abaana abalenzi oba abawala be batuweereza obufaananyi waliwo yampeereza akafaananyi nga kaliko omwana alina enkuufira mu siraamu naye yabadde agenda okusiyaga munne yasoose kukomberera mabega n'olulimi lwe oluli emmere yasoose nga bwe yamuzindayo oyo teyaliiko bisimillah Allahumma jannibna shaitaana wajannibi shaitaana bwe tutayite Allah ku baana baffe bw'olowooza lwaki nabbi atuyigiriza edduwa eyo mu kiseera ekyo mu kifo ekyo waliwo obukulu bw'edduwa eyo omuntu yenna ng'ogenda okuwasa weeteeketeeke nga bwe weeteeketeeka ng'olina byogula weeteeketeeke bakuteeketeeke ng'ogenda okuzaala edduwa eyo gisome bisimillah Allahumma jannibna shaitaana wajannibi shaitaana ma razaktana bw'oba okimanyi nti oli muntu w'amaddu bw'opapaapapa ojjukira omaze bisimillah walahu wa akhirahu abamu bajjukira enkeera nga balima bya rabbi tebasomeddu okupapa naye tekyewunyisa omuntu Allah yamuteekako ekigambo nti annaasi omwerabize qul a'udhu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi omuntu mwerabize kale weerabira otya nga wasuze omanyi time kipa ndaba akwata ku mukono akabonero akangoba ku muzindaalo subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bannaye tubeebaza okubeera nti tubabonyaabonya ate ne mujja saba Allah abasasule emisera buli omu ebiseera byo byawaddeyo buli omu alina kyawaddeyo ate atugase ne byetuwulidde okuva mu basheekha ab'enjawulo n'abaganda baffe abatademu ssente okujja wano kusaba Allah jalla jalaaluhu akibabalire ku mizaani y'ebirungi byabwe abatuvuze abatuliisa abatusuza abatulabirira mu ngeri ya omukwano ogw'obusiraamu ogwannamaddala kakati omusajja olinze entuula mu mmotoka ye maaso okuva lwe nagituulamu n'enzirayo omwaka mulamba olwaleero lwenkomeyo lwenjizzemu egituulamu efaanana bwetyo ffe waffe tulinnya zino n'okwata waggulu kanankani ne mugenda mukinga emigugu naye tubeebaza barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira tusaba Allah atuwe ezzadde eddungi atuwe amaka amalungi atuwe bizinesi ennungi atuteere baraka mu riziki yaffe buli kyonna kyatuwadde atuteeremu baraka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi